Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nziseka kakayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi n'embuusa omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi kino kisula gu n'embuusa omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye, mpapula ziganye, buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna. Ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalema okusumululwa. Mwabalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa jangu ewange wasiika kakayire kusumuleko ebizibu badde bukutawanya. Nsangwa ku namba eno 075 54 66 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali live ku Busoga FM ayogerako ku nsonga ez'enjawulo eziruma bannayuganda, ensonga ez'enjawulo ezikwata ku bannayuganda. Ensonga zino zeezo zennyini munnayuganda ze yandyagadde okuwulira oba ze yandyagadde ensi ye bw'ebeera eri. Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni yeenimbika mu ntebe y'obwa pulezidenti ne yeewaŋŋamya naye nga kino kyali kituufu. Naye olw'okubanga bo balowooza nti bebafuga Uganda era balowooza nti ne bagenda okutwala Uganda mu maaso basalawo ne bawamba obuyinza, naye nga abannayuganda abaalonda bakimanyi bulungi nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe baalonda era gwe bassaamu obwesigwa era gwe batwala nga pulezidenti waabwe. Olunaku olwaleero His Excellency abadde ayogerako n'abantu b'e Bugiri n'abakakasa nti tulina okusituka ne twerwanirira. Abakulembeze be tulonda baalya buli ssente za Nakyemalira kubanga bo baagala ssente. Tulina okusituka ne twerwanirira ne tulwanirira ensi yaffe ne tulekerawo okulowooza nti Nakyemalira alina kyagenda okutukolera. Twegatte ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga by'asobola okukola tubirabyeko era tubimanyi, takyetaaga kubyogerera. Ekimala kimala, musituke tulwanirire Uganda. Ne bw'obeera bw'oba ndi pulezidenti wadde siri mu buyinza so nga ndi mu buyinza nandikoze eki kyenkola kati exactly kye nandikoze kwata ku nkono kyenkola kati ate singa ndi mu buyinza kikyali kwata bukwasi ku nkono aboona singa bali mu kkomera, singa Nitamongo ali mu kkomera, singa Serwani ali mu kkomera, nabonna singa bali mu kkomera kubanga tulina policy nga NUP zero tolerance to corruption. Olowooza omuntu gwe baba miliyoni 10 nga zangu abo abasawo bameka babalemesezza accommodation ennyumba oba abapoliisi bameka ababeera basuba obubi kati ate singa bakuwa miliyoni 5 kati ate Nitamongo zabba. So njagala abannayuganda bamanye nti ekituleetedde obuzibu bwe ye corruption, and what makes it worse the corruption kati olunaku lwaliwo bagikozesanga currency. Museveni takwata bali banguzi wamulaba supporting Nitamongo aba bagamba kwa Nitamongo nti yabbye baveeko ozimbye essomero okitegeera. Betty Inspector General Government yali kuba checkinga kuba auditinga oba kutunula mbulamu bwabwe okola sente wavuga Range Rover ya miliyoni 7 okola sente ka bwe abira ku holiday e Paris ya sente bwe ngatolo wa government okola sente ka wazimba omaze obadde mu office myaka 2 muzimbe nyumba ya billions. Museveni amugamba tubayingirira kubanga ono bayingirira kijja kutegeeza sente bajja zitwalibwe. So Museveni emubbi n'ambeemu. Unfortunately abakulembeze be tulina tebabyogera, abamu batya ate abalala bali part of the theft. Nze nga kye nagamba nti ffe kyetukola tuli transparent, tewali olw'amateeka. Ne bw'obeera wakabi otya, ne bw'obeera muganda wange, ne bw'obeera Manjeri, ne bw'obeera Kaluya, ne bw'obeera Tosca, bw'oba nga violating values zetukkiririza nga NP tujja kututinga ng'oyo muntu gw'ofuuse. So abo bali corrupt tetubatira ku liiso, tetubabikira, exactly
what will we do when we're in power? Mr. President, eri abakwatizibwa okuba nti mu Sagendo, especially Vice President or Deputy President, bakozesa amaanyi mangi abandi kyebalowooza nti maybe kyali ku kibiina kyo kirikwenda kutulamu wandibayewo ku maybe enkola eyindi gyewandibayirenga obita mu kugondoola ensonga eyo. Nakozesa amaanyi mangi gati nasayiningisa Jambia oba nasayiningisa Peni, nayogera nga mpogana oba nakozesa amaanyi mangi gati nyambo nyinyonyole omusomo eri abakoba nti one iwe okujja mu muliro n'oyogera nga okugamba nti raga nti nkyakuze kibi ino naye nga kirungi yes kirungi. Any form of corruption is evil. Eri abalowooza maybe omweta omukakyamuna ekintu kino kibeere ABC but abandi bakola nti amaanyi bakozesa mangi. nedda munange kubeera president nebogamba hallo olayinza okulya nga agambye hallo so nga bwe njogera nefuutangakola ensobi era ensobi eyo obanga gwagikoze nga gwe oli senior leader era yakwogera ekintu kyekimu tulina ekintu tuyita equal treatment of the law. All of us are equal before and under the law, and before and under the values that we all subscribe to. Naye ate n'ekirala simanyi nandikoze ntya bw'osanga nga munno yenyigidde mu kintu kyemutakkiriziganya nakyo okola oti ate ensonga eyo njagala omanye teyali private information yali mu public yali ku social media so tuyinza ensonga kugijja mu bantu nitugidiringe nayo mu kisenge engeri mu public space abantu bano bebakama so tulina okubawa tulina okubaddamu bababuuza bebateeka wano nze nandibadde siri wano singa tebanonda ffenna twandde tetuli wano naye trust abantu gye batuwa waba promisinga kyetwapromisinga kyetulina okudelivaringa ekirala amawulire. This was not a private issue. There's so much that mwabamu muli ku bya million tano ne scandals zibadde nyingi ziri mu billions naye ziri private issues zibadde private iringa nazo nga private as a leader you need so much tubeera n'ebizibu bingi nnyo in-house naye tuliringa nabyo in-house. Mr. President, on that issue, your former deputy president akoba nti yali kukufola eyindi yali ku radio station indi akoba nti yeonyengeri gyebagema mu ensonga eno kutuka okuba nga okwotinga ebintu okuva mu mulire ku social media wabifuula issue nga tosoose kukyama kubifumiitirizaako okutegeera obutuufu bwabyo aka nti emirimu ogikola okyokuba nga iwe ogiira ku social media nti kyoba oyine kyoleeta waakutalizingira ku ekyo wabapanishinga n'omukono gw'ekyuma. Well, first saagala nnyo okulwa ku nsonga eyagwedda naye ate era abantu I owe them an explanation. So mu nsonga eyo mu mateeka omuntu abeera innocent aba talina musango okuggyako ngawazeseddwa nakkiriza omusango omusingi oba nga yekennyini agambye nti ali omusingi. So saagala nnyo okugirwako ensonga eyo naye neetaaga okinyonyola abantu b'ensonga nti ensonga ezo bwe zaali mawulire nayita olukiiko olwa senior leaders nembatuuza nebijjayo nembibateeka ku mmeeza nti banayina ebibiri bitya. Former deputy president wange nakkiriza nagamba bannange kituufu nenyigira mu kintu kino kyali kikyamu saba munsonyiwe manyi nabaswaziza era nitumusonyiwa naye nitumusaba nti tuweereza abantu abakulembeze mu Uganda empya tulowooza nti tulina okubeera accountable era omukulembeze ow'ensa kyalina okukola kwe kwetondera bannayuganda azeyo n'essente ezo ali kulya n'okulekulya bitwayogera oli bitukkiriza kati era n'omukulembeze yenayina atanagwa musobiiru bw'anagwa musobiiru eyo ye polisi yaffe
ate nga kyekibeera ekituufu bakulembeze bonabona abayineza tiweweesanga mu toyinza kusigala mu offisi gyewakoleddemu mivuyo naye nga bweŋŋambye saagala nnyo okulwa ku nsonga eyo kubanga Museveni kyayagala kyo kati olaba deputy president wange ye kale bamuwayo just half a billion well tulina ebibuuzo bingi lwaki bakuwa sente ezo kuba Museveni omulabewo bwogenda ngaogenza okukwata mulabe ate nakuwa sente akuwa bizaaki kikyogenda omukolera akwebazaaki ebuganda tulina olugero olugamba matankane nga alya gyabanja oli abbye ente yammwe wabbye ente ya tukusindiseeyo bandi genda ogoba omubbi oyo genda obanje ente ya ate bw'otuukayo tebagamba sooka otule tebakuleeteko omukyomo n'olya oba okyagenda kubanja ente so tetusobola kuba nti tuwakanya dictator Museveni ate dictator n'akuyita n'agamba kankweyo milioni 5 nankwebaza okumpakanya so ekyo kyali kyamu naye nga bweŋŋambye saagala kukiteeka ekyo manyi nti one day muganda wange ayinza okukeera kyanakola ekintu ekituufu naye nayagala abantu bamanye nti ekikyamu kibeera kikyamu obaani kikozi obaani akikozi kiba kikyamu mu mbeera ngeno gye tulimu tulina okujjukira ebigambo Martin Luther King yagamba nti the ultimate measure of a man is not where he stands in terms of comfort and peace but where he stands in terms of contradiction and war. Kakati oyimirira waabwe weesanga nti kyaliwo kaluuya takyabonga naawe nti omulabe yamuwadde sente ate nga zimuwadde mu bukyamu. That is what we have to do. Naye nga bwe kugamba ekyo kitono nnyo. Anita Amongo abye billions and billions. Museveni abba trillions and trillions. So omubbi omukulu ye Museveni. Bano akozesa Anita Amongo bano abaffe abakozesa nakuwayo akasente katono ate talina kyabaagalako. Aga just credibility yaabwe, aga just ekitiibwa kyabwe, aga just trust gye balina eri abantu. Nange kennyini Museveni talina kyanjagalako, aga just kunfuna mu kafaananyi nga ndi naye ajja agenda agamba abantu olaba okubiyo ntukolagana naye. Naawe talina kyakwagaza, nammwe bonna baawula eyo talina kyakwagaza. Abantu ajja simmwe abakozesenge ekifaananyi okulaga abantu bammwe ate wali amuwakanya bonna bali corrupt. So that's the situation. All right. So President, ensonga sending voices mu NUP bw'oyingiramu ku bukulembeze mu kibiina kyo bw'abaawo ensonga balumukira mu mawulire balaga nti mu NUP muzira mechanism egondoola nsonga ebeetuuseewo naku ekyokubonerako omubaka Abel Bwanika bw'ajja mu media ebigambira alaga nti mubavuvuba nti timbagana kubaako nkyeboogera especially omuntu yenna asobola okuba nga alina ensonga eyawukana eyo gye mwikiririzaamu. That's why bona basaba bakatya akutumukira mawulire. Kati njagala nkubulire nti waliwo abantu abajja okola naffe naye nga bali ku mission yaabwe. Nja kuwa ekifo ya mukana waffe Abel nti kweli yali alina pati gyakulembera PDP naye nagamba njagala kubeegatako welcoming abantu abalala bonna kuba nze nali mu respectinga kuba manyi wadde akola bino ebyekiyayi naye ayina amagezi era kyokolaba nze kenyini namuchallenginga with responsibility. We are not friends per se. Then amugamba nti oyina amagezi osobola okukola ekituufu bw'oba osazeewo kikola. That's why I appointed him. Mufuna bulungi naye n'agenda n'akola ebyo. Initially otuukira nti ye yavaayo nga talina discuss nze naye n'agamba njagala agenda ku discuss na Museveni. Twamugamba tetugenda kuteesa na Museveni ku ddembe lyaffe. Abaana b'abantu yabawamba abalala yabattanga tebalina musango abali mu makomera abate kubanga bw'ogamba tuteese ne Museveni tetumuwa eki bwe tugamba nti tunegotiate ngenda naye atuwa abantu baffe mu negotiation kitegeeza give mpa abantu bange nze nkuwa eki tetulina kituwa Museveni kuba eddembe lyaffe kyekyobugaga tulina era tuligaba tulyagala ate neryabaganda tulyagala
twasooka okudisagringa naye nga bwe tugambye tulina abantu bangi nnyo abajja nga balaba NUP enyinza okayisaawo bwe njagala kufuka MP NUP yokka yempisaawo akagabo najja n'abekiikamu n'atungisa obulongo eringa yange n'abifrenga bafuusoja bonna n'abalala ne babagira ne baginerwanga mubagira n'abalala bangi nnyo ntwala obuvunanyizibwa ntwala responsibility eyo kubanga nga bwe tugambye NUP twagitandika nga tekiwawera na myezi eri nga tugenda mu kulonda so tulinga akatiba kakokota twayo naye natugenze kukwata byennyanja otwaliramu n'amasonko nati waliwo nengege zetwatwala nga tumanyi kyennyanja naye ogenda okukeberanga si kyennyanja so bwetyo bwe tubali this has been a learning process. Twize ebintu bingi nnyo tutegedde nti abamu baali babatusetinzi abamu bajja kukolera dictator abamu bajja kunoonya ssente abamu bajja kunoonya bifo abalala bajja kunoonya bitiibwa abamu benamanti baagalanya ebifo agamba kakati kuba manyi ategeera kati abanga abantu so neŋŋamba kakawa ebifo osanga banaakola naye kyolaba nange mu maaso eyo yetujja ojja kola kyokubona nti ebintu oti nibino tibijja mu kubaawo sinze nze kagamba tubeera kola tubeera guided by people. First I've learned my lessons. Kitolaba muntu nga ayambadde suuti n'ogamba kamwesige kubanga ayambadde smart. Tolaba muntu kubanga ayina envi n'ogamba nze waffe batugamba bukadde magezi naye bwe ŋŋenze enkula yoyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yayogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu kibiina ki National Unity Platform nga yeewuunya abali b'enkwe be basamba Bannayuganda be bassaamu obwesigwa nga balowooza nti banaabakolera essaawa eno kye bafuuse takitegeera naye alabira ddala obulyake obuli mu Bannayuganda abakulembeze abalondebwa kyamumalamu nnyo amaanyi kulaba nga abakulembeze babajjako ebifo naye Mwami Museveni n'agamba akisigaze kubanga mukozi we. Tukimanyi bulungi nti abakulembeze bangi beeyanise His Excellency Kyagulanyi Ssentamu n'abaanika kubanga ye akolera Bannayuganda takolera bakulembeze. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Seeka Kakayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisunku kya Kinyonyi n'embuusa omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisunku kya Kinyonyi kino kisulagu n'embuusa omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye mpapula ziganye buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalema okusumululwa mwabalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa jangu ewange wa Seeka Kakayire kusumuleka ebizibu byonna ebadde bikutawaanya. Nsangwa ku nnamba eno 075 54 66 2.